Abadde b'akafuba abadde tebamalayo eddagala basaliddwa amagezi ng'okusinziira ku banoonyereza baleeta eddagala nga lino lyakuwonya obulwadde buno mu bbanga lya myezi 2 oba 4, wabula nga lino likyetegerezebwa era nga mu bbanga eritali lya wala bwe ligenda okuleetebwa ku katale. Lino tusuubira kisobola owonya TB erimu mu myezi 4 eddala myezi 2. Research ono asuubira okweterebamu abantu abawera era results kijagenda gwinga ono okumala ebbanga eriwera ku myaka ng'etaano. Era tusuubira nti weginaaba giweze tujja buulira bannayuganda ebyava mu kunoonyereza. Eddagala lino bali tunalireeta mu bantu tusooka dikeberako mu bisolo okulaba nti eddagala lino liwonya TB mu bisolo. Jaso ekisolo kibanga veso mutukeberera emmese bwebityo then bwerivayo nga bagamba lisobola okutta TB mu bbanga ttonoko ebaliza mu bantu. Dr. Timothy Muwanguzi omukwanaganya w'okunoonyereza kuno wano mu Uganda wansi w'ekitongole ekya Uganda Case Western Reserve University Research Collaboration yasanguzizza bino mu nsisinkano gy'abaddemu ne bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina ekitaba bannamawulire abasaka ag'ebyobulamu ekya Health Journalists Network Uganda Kamwokya. Ono alaze ensonga lwaki baawaliriziddwa okwesogga amakekkerebizo ku kirwadde kino. TB nga bwe twogera kati ajjanjaba bamujjanjaba okumala emyezi 6 naye emyezi gino 6 mizibu. Kizibu nnyo omuntu okumira eddagala n'aligoberera nalirina omumiriwa wadde alimye omundi guwonga nalimira emyezi 6 nga tayosezza ate bw'ayosa afuna kibayita MDR TB atawona oba TB yaguba atayagala kugenda mu TB yaguba. So twalaba nti obuzibu abantu abasinga bwe bafuna eddagala lya bbanga ki. Ono takomyeko era alaze n'ezimu ku nsonga eziviirako obulwadde buno okusaasaanira ku sipiidi eyayiriyiri omuli okubeera mu kabyo okwennyamira n'ensonga endala. Bagenda beera nti ekisooka basula mu kayumba akatono abantu baki bangi olumu ennyumba eyo erina bulungi bumooli bumala oba teyingiza mpewo ekola ki emala. Kati okusinziira nti TB etambulira mu mpewo buli wande bakanga mweyo ruumu nassa n'akolola ekiro bano beebase akawuka kano kaba kakola ki katambula. Ekirala ekiseera ekyetera TB okutambula amangu tukisudde nti abantu bano abakozesa ennyo kasigala oba akayaga tuwesanga nti ebintu bino byebakozesa babujagana. Mu bufu bwe bumu Silivia Nasozi okuva mu kitongole ky'ensi yonna ekya USAID nga be beenyigidde nnyo mu kulwanyisa ekirwadde kino alaze abantu abasinze okuzuulibwamu ekirwadde kino ekyakafuba. Naddala abavubi b'ebyennyanja balina percentage nene nnyo betuzudde. Abantu abali mu migotteko tubazuddemu nnyo obulwadde. Then abantu ababeera n'abalwadde ba TB bakyolambise ba contact naye tubasanzemu obulwadde. Then waliyo banneekolera jange abatera okubeera eyo mu bitundu by'omigotteko. Abantu abo nabo tubazuddemu obulwadde bwo. Sijja kwerabira abasawo bennyini olw'okuba nti bakola ku balwadde emirundi mingi omuntu ajja mu maaso go nga tomanyi nti oba yandiba nga alina akafuba nekiba nga naffe abasawo kituteeka ku risiki okubeera nti tukola ki tukwatibwa obulwadde buno obwa TB. Sijja kwerabira aba police officers. Ekirwadde ky'akafuba mu Uganda okunoonyeza kulaga nti abantu abasoba mu 900 be babuzuulibwamu buli mwaka. Yise Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.